Omukiga John buza abantu banafe mwenna abatuwuliriza enkyaleero ku mpologoma y'eddembe balamusiza namwe abasimba mbebaza okuba nti mutukyaziza nate semberera omuzindaalo nate ne banafe abatwesiga mwenna amutuwuliriza wano nebunaayira mbebaza abo abebunaayira nina be nasanga eyo ku paaka ya baasa emu tubawuliriza konze nabo ku baasi paaka eno nabo gye nayise Honorable Ssemwanga naawe buuza abantu abatuwuliriza njagala okutwala omukisa guno nange okubalamusaako ate bwana Peter nkwebaze kunkyazaako ku puroguramu eno eŋŋanzi newankubadde nga gwe mulundi gwange ogusoose kusookedde ddala Gasimbagane tetera kukyaza abantu naye space yabadde nti Aisha taliiwo Mwanga taliiwo onze jangu tuwayeemu naawe nsanyuse nnyo okubeera wano manya Ssemwanga Gyaviira nkiikirira abantu b'ebuyamba mu setteeserezo w'eggwanga ebuyamba yaliyo obuyamba bungi eriyo ebidiba bingi tulina ekiri unique ku buyamba tulina ennyanja bbiri mu kitundu kimu tulina ennyanja gye bayita Kijjana Balola yajjanga balaba era ne Balola bagasirujoro yes ne tubeera n'ennyanja endala gye bayita Lake Kakyera yes Kakyera mwabeerangamu obuyamba nakati bukyalimu buyitirivu kwe kukituuma ekitundu ne kituumibwa erinnya erya buyamba ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Harunah tuyise mawulire sina mawulire namusa kubatuwuliriza njagala simanyi nnyo oba mbutegeera ezo zo nzimanyi ensonzi yazanga we katwe waaliwo ensonzi mukatale bazitundanga n'enkejje nefe abakulira mu bibuga ebimu twabisanganga mu butale abisanganga mu butale naye njagala kusooka mukulu Kibazo okusaasira muganda waffe Shaban Kalema afiiriddwa taata we enkya ya leero yagambye bamuziika nkoowe n'okusaasira famire yamukono gwange imam fundraising mutwale ssente nti yagambye nkoowe yajjula munnamawulire bw'atyo wangambye munnamawulire munnaffe Kennedy Orem yali musajja wa Kakande nnyo photographer naye wiiki eno naye yatugenzeeko era nga ssebo ya contributinga kinene nnyo omwami oyo mu bintu ebitendekebwa ku leve ya wansi ab'amawulire mu diploma yo yali ensibuko y'okutegeeza abaali bakikolako ebifaananyi bikolebwa bitya biti ebyetaagisa okusomesa omuntu naye essaawa ye yatuuse negenda amawulire wiiki eno mukulu Kibazo gatandise ne mukulu Okoth Ochola ofiisi yagiwaddeyo teyalinze yagee nti ennaku ziweddeko saagala kuyisaamu yadde n'olunaku olumu kanzire ewaffe era nagirekera oyo munnayuganda ali ku boda ne Kenya omanyi kizibu nnyo okumanya oba munnayuganda oba munnakenya omanyi eriyo akulira ekitongole ekimu yamala emyezi 6 ng'endagaano ye tebagizzanga bujja naye nga bakyamuwa omusaala nga waali lwe yagenda ng'akakasa nti omukulu amuyise okuwaayo obuyinza emboozi gye baanyumya n'omukulu naga bulijjo oli muwala wa gundi ti oyo yali muganda wange biri byonna ne bibeera revoked kwolwo lwe yafuna omulimu n'afuna contract empya kakati naye wa mukisa gwe yadda mu bigere yasibira mu kkomera Makindi kati bw'olaba ng'olina chance edduka nga tebakutute Makindi ogenda abaye kampuumule naye ensonga yagiwadde yayagadde kugenda mu maaso okubeera nga awa okubeera mu ofiisi irigale kubanga instrument ezimuteekamu abadde alina option muleke Kanaabi reviewing amawulire kubanga yavudde ne mu kitaawe ng'afudde n'akomawo ofiisi n'agiwaayo
n'addayo mu kuziika kitaawe. Mukulu Kibazo wiiki era Palamenti ebadde focus nkulu nnyo. Kirungi n'omubaka wa Palamenti leero tumulina wano atatera kubeerawo bulijjo nga bagamba Auditor General nga yeemulugunya ku nkozesa Palamenti gyekozesaamu ssente ezibadde ez'emizindaalo ate ne zifuuka ez'engatto ate ez'engatto ne zifuuka ez'okutambula mu lulimi lwaluyita mischarge. Yes, and misdirected the funds. Naye ne IGG naye naga nti nange kati nyambadde nzambalidde ku mugongo Betty Olive na kutunuulira bano abantu bakozesa batya essente z'omusolo. Mukulu Kibazo. Now that's where something is very interesting. And you are the worst. The second, inti IGG bwakola investigation report hata inokujiwa Parliament. Yes, the IGG and the Human Rights Gun Rights Commission. She can prosecute without going to Parliament. And you know when you investigate, you report to Parliament. Now, katagenda ku investigating a Parliament, then you report it. She can choose to prosecute. She can choose to prosecute. Sirowooza nti ekyo kubanga ne Auditor General naye yagizizaayo mu Parliament. Naye ye ya Auditor General eri mandatory buli mwaka ayina obbawa report ne IGG ayina mandate to investigate and prosecute. Wiiki emu era ebadde musebo okubaganya ebirowoozo mukwano gwange ku system ze tulina okutambulako ez'ebyobufuzi emu eya parliamentary ne presidential. Naliwo abagamba nti ndowooza oba oli awo tukyuseemu president abeere nga ababaka abasinga obungi mu parliament ekibiina kyekireeta president. Uganda Law Society nayo nevaayo neega nti ensimbi ezo nazo tezaali mu mateeka ddala bo bwe batonolamu ezo zimanya service award tezaali mu mateeka bo baga nti bwe batunuddemu nga sikyekyo. Omukulu Abdul Katabazi naye president n'amutwala n'amuwa omudaali okubeera omusajja omuzira ennyo okuba nti yasobola okwambalagana n'omutujju oyo n'amukwata Abdul Katabazi. Kuluno babadde tebakwata base naye tebakutte basiraamu babawadde mudaali kati era Abdul ngali kati ate sitira alina okubaka naye nga yataasa anti era ffe tusobola naye Katabazi ali trained era ffe tusobola ali trained Katabazi kuvuga boda ngeje avuga mu boda kwa Sebo mbadde manyi mukulu Muwanga n'abaawo naye mu Parliament era akakiiko ke kadde kanoonyereza ku nsonga y'ensaasaanya nga era batunuulira alipoota jali japakasiza yangambye ajja kuba pakasa ataddemu akantu mu kutunga nga babadde akakiiko ke aka Public Accounts Committee tale ku bidi babye nga katunuulira ensonga z'engeri ssente za gavumenti zezasaasaanyizibwamu. Naye mu byonna mwabaddemu nti kampuni eyaweebwa okuwa abantu embuzi ate baali bagiteeka dda ku lukalala lwabo abatalina kukolera gavumenti mirimu olw'embeera yaazo, naye ate beesanze ng'ate yeemu ye yakomawo okusappulayinga embuzi. Naye mukulu Sanasi oba gyali ayadanga nti mukayanira bwereeri embuzi ye South Africa egula $2,200 okugireeta wano. Kati simanyi oba Muwanga ekyo yabadde tannaba kukitegeera, naye nga bagamba ti ate bagenda ozituusa ng'ezimu zinyiiziira era ezisinga zaafa. Sebo omukulu bali omunsi naye atugenda ensonga za caayi yagula embuzi okuva South Africa awali lyantonda awo eweka Sagama va kuweka Shagama mbadde ngamba ogamba waliwo omukulu eyampa embuzi nekati yannema okugikima naye ennaku ezo mwali ku mbaga naye mukulu kamalirize Kakande asirikeko. Manyi wiiki ajja n'ebigambo bingi nga ennaku 7 alwawo nga bimuyituddeko. Mukulu bali omunsi Sebo yagambye abamajaani ndi kannaffe tugenda kufuna auction market wano mu Uganda nga amajaani tebakyagatwala mu Mbaasa kugatunda. President naye n'aba wa kisa nnyo n'awandiikira Hafsa Nalumansi Ssettaala nga nti ssente za PDM nga zirimu riba na biki naye nze sigirabawo riba ennyongeza nti bwe bakuwola ate olina okuteekamu amagoba
aga nti yetabira Kanaabi yongera mu speed era mawulire nga wafunye mangi ngenda kumaliriza ssebo n'olunaku lw'abakyala agasinga galiba lwawedde nga pulezidenti agambye nti abantu okubakolako mass education era n'addamu n'akiggumiza abakyala bamuyambeko kummwe beeriiti Kibazo oli mu beeriiti nze ndi wa bulijjo abeefudde ebbere gy'okulemesa abaana ba Uganda okusoma bemba mwagala mmwe mutwale abaana bammwe mu masomero gammwe gemukola ki gemwagala era n'aga nti gavumenti yeekoze nnyo ate nago yagambye naga agateekako ekkomoto yongeza tokola otya otunuulira ebyobufuzi n'aga nti abakyala abasembeza nnyo ku mwanjo mu byobufuzi era yabadde alifaalinga ku vice president nga these girls I really exploit these girls. In other words, the women emancipation is about exploiting those girls. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Peter Kibazo mu studios Okwanyisiganya John Kakande Harunah Kanaabi Charles Rwomushana ne Honorable Ssemwanga Gyaviira. Kanaabi sebo nespire ali mawulire exhibition ate gwa mugambye yangu ina bingi exhibition nayo mawulire anti Palamenti nendo exhibition eri bantu babiri eri ku Mpuuga na Anita ndikagamba nti eri ku Palamenti nedda sebo exhibition eri ku Palamenti on the institution of Parliament sinawulirayo nti paaka bagikutteko sinawulirako nti Kosasi bagikutteko mpulira anti abe exhibiting Anita Mpuuga Anita abe exhibiting gw'oleeta ekifaananyi kyo mu exhibition ffe bwe tuteekawo ekitambaala mural ne tugamba nti mural yiino you can exhibit olingaaga nti nze nina ekya Kibazo kiikino nina ekya Rwomushana ng'ayingira sawuna nga naye akireeta ng'olyaga nti nina Kakande togaa nti baleete n'ekyandi naye mu byonna ku Rwomushana wayo kuyingira sawuna sikuyingira but John ngenda kutandika na honorable exhibition eyogerwako kubanga nze mbadde ndaba emyolese egisinga bwe tugenda e Lugogo twolesa ebirungi bye tukoze naye ne exhibition ya bibi byokka exhibition be exhibitor be bateekayo oli exhibitor bw'ateekayo ekirungi nti Honorable Ssemwanga yakkiriza nti bibi kyekisooka that is the statement of fact nti bibi kati nze njagala kutandikira awo actually exhibitor ani yamugana okutwalayo ebirungi abakola exhibition baagaana ndaba eri open ow'ebirungi n'ow'ebibi n'ebiri awo wakati muli baddembe okukola Honorable Ssemwanga njagala kutandikira uwo the institution of Parliament wiiki ewedde we yatuukira okuggwa nga mpuuga ne with reviewing myself nazemu nendaba Rwomushana ono enfunda nnyingi nga ntambula ng'atudde wano mu studio abuuza ebibuuzo bye kati nenga nti empuuga twamukomerera emikono giri ku musaalaba naye eriyo bano ba commissioners ba Parliament eryeteeka Kanaabi ono lye yatusomera bwe nagenza okubuuza nga nti the commission of Parliament is not fully constituted bwebeera nga executive teri represented ekitegeeza nti minister wa finance ne prime minister bwe batabaako naye bali ba commissioner abalala baatwala akaabwe. Now that notwithstanding wiiki egenza okugira that is a different question. You need to read that law because nalisoma ekyo tekirimu. Kati the next component nejja on disbursal of what mkwano gwange Chris Obore gye yayise CSR. I found it odd, I must say, nti ku government ku account y'omuweereza mu Parliament baweereza ko Kanaabi mpa the exact figures ensimbi ezisukka mu buwumbi bubiri nga zigenda kukola CSR on behalf of the speaker. Isn't this CSR is what? Chichi. Community social responsibility okuyamba abantu. Corporate social responsibility. Kuyamba abantu. Well bibera bya
kutuusa buyambi eri bantu kuddiza eri abantu mu component eyo tuyinamu ebintu bibiri mu CSR because it's an industry I deal with. Tuyinamu directly solicited nojja Kakande najje wamwe naga nti bannange nti tuzimbe ekereziya egangu mu Busaabala nti tubadde twagala tukwatirako nga tusereka eyo eriyo eziri pre-planned by the agency nega nti fenga parliament tuliddiza abantu kitegeeza project yaffe gye tugenda okukwatako tugenda kola project efaanana bweti nabitunulire tetusibye nga tukole ezimu zetuwa society zetuddize eri abantu nga twakiteekateeka kijja mu budget endala erugwawo of course eyo gundi yonna yagenza continuing nga mbuza do we have a check mechanism do we have kati obore bwe nalabye clips naga nti nabadde ku bus bwe nalabye clips ng'agamba nti abalala tebazitwalangayo waakiri ono azitwala mu bantu ng'aguyita munyago ekigambo kyebadde akozeseza munyago nti naye ono atwalira bantu nenzijukira story yali ya Robin Hood mpoze Peter kati honorable nawulidde otandika nange ndowooza era gwe mpa omuzinda nandyagadde kuba tugasse bingi tugasse ekya commissioners okuli owekitiibwa Mathias Mpuuga ekyo twabadde tufuna background yajjo godagala Luwombo netugenda nekiri ekirala kakati nandyagadde okumanya tutandikire wayi njagala otandikire ku kya CSR ne ntambula ya ssente zino bwe zitambula mu Palamenti. Well, sinaba ng'omubaka wa Palamenti sinaba kufuna kiwandiiko mu butongole okuva eri bakamabanga aba Parliamentary Commission ekikwata ku bino ebitambula ku mitimbagano gy'amawulire naye ng'omuntu oba ng'omubaka wa Palamenti ebitambula birimu ebyokuyiga bye tuyinza okubiyigirako naye ki kye tuyinza okugamba abantu Parliament eri open to scrutiny era ssemateeka w'eggwanga amateeka agafuga eggwanga weegali agalambika Palamenti ogiteeka otya mu check tuyina mu budgetinga yaayo n'ensaasaanya yaayo tuyina Public Finance Management Act erambika bulungi ssente zigabanyizibwa zitya ebitongole ebyenjawulo okuli ne Parliament ate era zisaasaanyizibwa zitya tuyina Audit Act tuyina PPDA Act n'amateeka amalala mangi agalambika obulungi bw'obanga oyagala okunoonyereza ku ssente z'omusolo zisaasaanyizibwa zitya gw'olina okuyitamu bino ebiriwo ebisinga tubirabye ku social media nga bifuluma tetumanyi tetunaba na kukakasa butuufu bwabyo buli bitya njogera ng'omubaka wa Parliament. Well, I can give you as a matter of fact at least omwogezi wa Parliament director wa communication wa Parliament nikinyamatama twamulaba yatuka wone teyali ku social media at least director wa communication wa Parliament yatukakasizza nti this is fact kwegamba njagala mpuliddemu embeera ya honorable Kinyamatama kati awo ensi bwetyo weetuuse ebintu ebiri regulated ebirina amateeka nga ge gabifuga bigattibwa n'ebintu ebyatambula bwotyo oyogere so nze ng'omubaka wa Parliament sinaba kufuna mu buwandiike ebitambuzibwa mu mpapula biri bitya naye ate era bw'obanga obyetegereza bulungi ogenda n'olaba nti boogera ku bakozi aba Parliament ku social media z'okwo naye ate in translation abavunaana olinaga nti bino ono yali akikolera omukulembeze wa Parliament speaker ekintu kyenyinza okugamba nti oba intention y'oyo building up case ayinza okuba nga atunuulidde okussa ekifaananyi kya speaker ne Parliament ku ttaka nze mu ndowooza yange lwaki bw'olaba omuntu omulala nga katugambe yatambuzibwa nti katugambe mwami Peter Kibazo ye yafunye ssente zino lwaki omusango oguteeka ku Kakande nti yavunaanyizibwa ekyo nakyo tulina okwongera okukirowoozaako ekyokubiri tuyina mu bukulembeze byonna buli lwe tuyingira politics tubeera n'entalo
entalo ziyinza okubeera za byabufuzi, entalo ziyinza okubeera za byanfuna n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Waliwo ababeetaaga okuvuganya ku bifo byaffe n'ebirala. So tulina okumanya ebintu bino biva waani omutuufu, ani amusindisi, obutuufu bwabwe buli luddawa. Awo tujja okumalako. Lwaki oyagala kwasuuminga nti balina kumusindika? Lwaki oyagala kwasuuminga nti Kibazo bw'ayogera alina okubaako eyamusindise? I cannot speak on my own. Lwaki ndowooza bwe ntyo nti tunaba bw'oba weetegerezza olaba nti bagambye Kibazo ye yakoze kino naye ate bavunaana mukamaawe. Ekyo kyokka kikuwa ekyokulowooza nti that would also be interesting. Gyaviira, that would also be interesting. Nti in effect obeeroga nti omukozi wa Palamenti ono ayinza okuba nga yakwata ssente na defrauding n'azituuma kyezitali because statement tracker eraga ssente zasasulwa gundi for this activity very detailed. So Gyaviira kyatugamba nti Palamenti eyinza okubaayo fraud nga bano abakozi ba Palamenti batumye ne ssente bazitumye kyezitali, because that is now another suspicion that I'm finding also interesting. Tuwayinza n'okubaawo fraud. Kakande ono yagamba ssente za Ssaabakuŋŋaanya, bw'agamba nti za Ssaabakuŋŋaanya naye amazima gali nti yali ayisaawo bibye ng'azeesabira azitwala. I actually expect action from Parliament eri omuntu ono. Bw'otunuulira message etambulira ku allegations zino ejjirako ebigambo ebivuma eri abo ababiteekayo ku social media, ng'evumira ddala omuntu, okumuvumira ddala mu lulimi lwaffe olwaffe from the answer to the stigma, ng'evuma oyo speaker wa Parliament. Message eyo bwetyo bwefuluma. Anti bali babiri. Speaker wa Parliament, right, Honorable Anita Among, message nga gwetunuulidde. So omuntu kiyinza okumulekera sentiments zino ezijjira ku bigambo bino, oba waliwo obuzibu wakati w'omuntu ono atuusa message ku Twitter handle ye oba ku mikutu gye emigatta bantu n'oyo eyamutumye. So obusungu obugirako bulaga nti waliwo okuyigga okuliwo nga kutunuulidde omuntu omu, either tumusuuza tutya kyayina oba tukoze tutya. Naye nze ng'omuntu sandibadde na buzibu bwabeerawo okuyita obulungi mu mitendera emituufu egitekebwawo amateeka agafuga eggwanga okunoonyereza ku nsaasaanya y'essente z'omuwi w'omusolo. Gasimbagane ne bannamawulire. John, natandise n'omubaka wa Palamenti atuwe his gut. Omukisa leero tetwabadde na baffe ababeerawo bulijjo naye tulina omubaka, at least tulina aliyo. Njagala kugetinga nti eno exhibit oba exhibition egenda ekula. Luli wiiki ewedde buli omu yali ku mpuuga, twagenda okutuuka mu wiiki wakati. Ekisooka nti access to these documents, access to the paying document, bwe nagenza okukebera esobola okubeera abantu babiri abasobola ogikuwa. Asooka eno mu paying entity Parliament eya requisitioninga, kubanga bw'omala oziteekamu mu system oziweereza mu ewa accountant general kwa FMS ne b'authorizinga Bank of Uganda n'ezikuwa. Bank of Uganda bw'emala okusasula ekuweereza payment record. Payment record eyo bwejja yeeno gye twalabye esaasaana. Yegamba nti tusasudde Kibazo. Ti Kibazo tukusasudde ssente bwe ziti, wazisaba za activity gundi nekino. Actually wansi w'olupapulo yoyina si requisition naye payment. Eno payment record ejja tabulating nga bye bakusasudde omulundi ogwo. Until your accounting officer waives source of information, because experience yo IFMS, until your accounting officer waives, I need to say this, IFMS limiting by recipients atali contractor. Mark that. Recipient that is not a contractor is limited to a shilling below 5 million until your accounting officer waives.
kitegeeza nti osobola kukoma bwe zigutaba musaala gwo okoma ku $4,999 dot. Kati okufuna sente ezisukka awo for any activity tegaana zikuwa, you need a waiver of your accounting officer. Kitegeeza nti John abeera eyo check esooka ega nti John tasuksa mu sente z'alina okukola, bw'ababbye akome wano waakiri bagigulawo ng'ono akkiriza nti ekituufu kibazo twamutumye akola omulimu guno. Esobola kuliikinga emirundi ebiri, on the reverse gye yakomyewo, and that is Parliament, through the accounting officer and his accounts department, be basobola ogiliikinga ne bagaa nti mwategedde ntiino nti oba eri ku payment desk agiweereza naga nti omanye ebiri eyo. Access to Information Act ogimanyi ekugamba ki tosaba osaba lwaki okozesa liiki kubanga tetubibawo. Mukulu kibazo ebiseera ebyo nali nyumya neroyo omu nga tunyumyanyumya over coffee. Ani yagula? John kyeyali bia gwe. Ani yagula coffee? Naŋŋamba nti nkubuulire nti ffe chamber ezaffe zisazeewo tulekeraawo ogenda misango gino egigenda mu kooti, litigation ey'omu kooti ogenda wa magistrate, ogenda wa judge, ogenda wama emuga eki nanga nti kifuuse very tricky nti kubanga system gye tulimu eya Uganda, no matter how strong your case is, oteekwa okuteekako ensimbi zojja okusasula omulamuzi over the other party. Ani kubuulira yaŋŋamba nti kati twesanga mu embarrassment nti oteekwa okusaba client wo sente ez'enguzi naye ng'ozisaba officially lawyer. Gwe is against your conscience, naye gwe Gyaviira mwana wa Bikira Maria ebyo ne sapuli ogyambadde naye gwowolereza alina omusango mulungi nnyo, naye olina okumugamba nti naye leetayo $2,000,000 kubanga system ezeetaaga. And it is worse bwebanga criminal case. Okay, because waliwo threat of conviction. Nti twogera exhibition yandibadde nnungi singa egaziyeeko nti tebali kubuusabuusa nti obubi mu Parliament gye buli ate obubi tebutandise jjo si bwakatandika kakati, naye tebuli mu Parliament wokka. Obubbi mu government ya Museveni buli so entrenched and widespread. Obunyazi twayogera no kwala DC eyakola report mu Bakamaabe munaku 2 ne mujjawo Bakamaabe naye tebatunulira nsonga ze yali n'ennaku zino zajja mu Parliament ez'ebuvuma compensation y'ebuvuma nga nti bannange bano ensimbi baaziyadde bamafiya bakayanira ki. Obunyazi ye single most biggest problem gye tulina mu ggwanga. Kati kituse ku stage nti abakungu bonna ba gavumenti banene n'abatono by the way wansi gye tuli eno mu LC wansi eno council Paris chairman na kinaki nga nabo bali mu nfunirawa nfuna ebyo nabyo ogamba batekawo sisimu FSA kiki controls ebyo bigumaza bazungu. In reality abasajja babba sente mu system ezo zennyini. Waliwo story nga atyali mu division twawandiikako
ensimbi ze babba twawandika ku Bank of Uganda nti bahakinga mu kiseera ekyo omukulu Louis Kasekende era kyali mumyuka wa governor ne bakisamoninga nange naliyo musamoni naga nti nti ffe kyetubavunaana kugamba nti Bank of Uganda was hacked nti abanyazi bayingidde system ya Bank of Uganda ne banyaga ssente nti transaction yaliwo naye tebaali bebweru nti yali nnomo era yali akulira okunoonyereza mu nsonga eyo yakugamba singa nalina obuyinza singa bakungu bangi mu finance singa baliruzira kubanga ensimbi bazinyaga naye bakozesa nnomo system era eri Bank of Uganda bafuna transaction ngeri nnomo ngeri cleared strogera ku $1 million tugamba $1 10 plus ensimbi bazitwala Bank of Uganda naga nti naye ekyomukisa omulungi gyezagenze Dubai twazijjeeyo mutya ensimbi eyo munyazi nagijjawo natwala Dubai n'ogijjayo n'ogikomyawo Uganda onfuna naye nga bwetamala okusinkana Bank of Uganda ekyasinga okunsesa kikino wayita wiiki emu komiti eyali enoonyereza gye bataddewo ya poliisi ng'erina baofisa ba very senior abanoonyereza Kaihura mu kaseera kye yali IGP n'agitizibandinga n'akola komiti empya ng'erina kuddayo eneneta okukola ripooti yaayo nebeera completely disbanded and that was the end of the story naye ng'ensimbi bazibba ku account ya defense millions of $10 plus actually nzijukira nti zaali biliyoni nga 27 28 mu lwenje eyo naye nkutegeeza ki nti mu gavumenti eno tewali kitongole kitali mbonyazi kiri so sickening therefore Bannayuganda balina okugamba nti who should take the blame? Where do we start with the change? Kati focus nze gye ndowooza bwe olaba abali omanyi embwa zibanga ziwanja amagumba oziwira nga zivuuvuma naye buli mbwa bwe beefunye eggumba lyayo gyobawo okuvuuvuuma kati bwolaba mu gavumenti muno oba ku district oba ministry nga waliwo oluvuuvumo gundi yabbye nga baganye okukaanya kungabana nze bwe ntunuulira so-called exhibition by the way ndowooza nti mpuga just it was caught in the crossfire naye nga target eriyo olutalo lw'amaanyi ku speaker ndowooza alina bw'atadde deliveringa bwe ndowooza endowooza yange nti kituufu obunyazi buli mu Palamenti era baddeyo kakati okuvayo timing eno endabikira nti bw'otunulira focus bwefaanana kubanga twali tumanyi mu komiti za Palamenti banyagirayo MP openire mu komiti ya budget banyagirayo batya gavumenti nga bagako ebitooge byaga kuyisawo nsimbi zaabwe sebo temutuvaamu ensimbi vote temugikwatako kuliko billions zaffe 2 temuzijjaako muntu akaffe upfront million 5 wali omukwano gwa Kibazo ebyo tebiriko doubt wali omukwano gwa kakikole ddala kimu wali omukwano gwa Kibazo ku Uganda ate mukwano gwo nnyo lwaki ogaa nti mukwano gwange nga bulunyiza n'okufunya amanya kakati mukwano gwa Kibazo oli yamugamba ekintu kya Uganda Land Commission tokyogerako nyinawo biliyoni zange ezi 2 bo babongera n'okubongera bali basaba biliyoni 2 ne babongeramu 2 oba 4 naka naye zino bagumisoke nga zino ngasaza sabye zimunyongeddeko tokyogerako wano nyina ku biliyoni zange ezi nyina ku biliyoni 2 ekirungi oyagala njogere nya nze sibamanyi nze njogedde ki okuwa okulya enguzi kulimu n'omuntu okuwa information nge teweddeeyo ng'esobola okuba ng'etaasa eggwanga naye gwe n'ogiwa matobotobo ekyo kyekimu ku kulya enguzi so mwami Rwomushana olabika olidde enguzi
mu dakiika zino Kibazo neighbor Kibazo is our my half neighbor story. ntula kakiiko aka budget era njagala okuwakanyiza ddala ekyogeddwa mukadde wange ava ku muzindaalo John Kakande nti enguzi eri mu budget n'obukiiko obulala mpitirivu ekyo njagala okugamba nti si kituufu tugenda okugenda mu budget process tuyina ebiwandiiko bye tugoberera ne kwalininga priorities nga bwe zirina okubeera National Development Plan 3 NRM manifesto n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo kaakati bw'ogamba nti ate baatadde eno n'eno oba oli awo nga tewaliwo na muntu gwoga nti baamukwata n'avunaanibwa n'abeera convicted nyinza obutakkiriziganya naawe nti kyoyogerako kituufu nene ekirala ekifaananyi kya Palamenti ebbanga lyonna mubadde nga mulaba nga ababaka ba Palamenti be bamu ku basinga okusiigibwa enziro ey'okuba nti bateeberezebwa okubeera ababbi abali ssente z'omusolo n'abantu ne bagenda ne bavuganya ne batunda n'ebibanja byabwe ne batunda amayumba gaabwe ne bajja mu Palamenti naye bagenda okuvaayo buli bw'otunuulya n'otracinga buli mubaka wa Palamenti avuddeyo abeera ali ku zero nga talina yadde ssente obanga ssente gye ziri zakubbako kutoolako lwaki abavaayo babeera mu mbeera mbi so nze ndowooza nti twandibadde tubeera tusiimako nga situnakola assessment eri negative twandibadde tusiimako n'ebirungi era bw'ononzikiriza ssebo nja kuvaawo nga mbikubulira Palamenti eno ey'e11 byetuuseeko John assertion yo omubaka aga nti Rwomushana yaga nti alina information waliwo omubaka omu yali agezaaho okuziba ensimbi ezimu mu minisitule ya finance eyo owe namugamba nti yofaaki Sseruganda ofaaki namugamba kati wange eri eddwaliro tetulina ssente namugamba nti eddwaliro liri kuluma bilioni 5 baziteeka ku ddwaliro eryo Kakande olina olugambo yogera omwaka bw'omanyi olugambo naawe gyogera omwaka kati naawe omanyi nti lugambo kati naawe yogera omwaka because waliwo ng'afuna olugambo olwo njagala kutegeeza omukulu nti ssebo ebigambo bino tubimanyi nnyo nti yo enguzi mu Palamenti ewunya naye si mu Palamenti wokka actually ne musechawuse ewunya John kankoe a very interesting scenario mu lutalo lwa mpuga yakutte ebitano oba tezinatuuka oba yazikwata mu bukyamu oba ki but responders mu kifo ky'okurespondinga ku kiri mpuga yaziridde mu butuufu mu bukyamu oba mu but responders bagenda okurespondinga nti naawe tukwogere gwa raisinga nti bwa investigatinga gundi nti report yakomawa kati nagenda okulanga konze what are you telling us that okay there is loot here but there is more loot also here because they were not saying nti this one is wrong. They were saying, but you also a looter. Sokoleke Kakande amalize. Kantereza ku nsonga gyoyogeddeko yennyini. Olw'ensonga nze mbaka wa Palamenti ali wano. Ogambye nti mpuuga bwe yamala okulya zaalidde. Ate nga n'ezo zennyini ezoogebwako tannaba kuzifuna. Tezinnaba kugenda mu nsawo ate oripootinga anti mpuliriza oripootinga nti yafunye ate nga tannaba kufuna okiwulira ne waaba mpuuga yennyini ku response ye ku mikutu egy'amawulire agamba alindiridde alinze kwota eno kati tugenda mu kwota yakuna alindiridde kwota eno alaba oba wana naye ekiripotingibwa kiki kirala so turipotinge bulungi ebintu aye boga nti ate nawe baga nti ate n'oli nawe wali za Uganda Airlines gwogasseko Uganda Airlines gwogasseko Uganda Airlines uyo mwamanyi nze ngambye nti gwe wa investing nti nga gundi wakola otya kati
n'atigasseko akoza abimanyi kati olwo munsikirizane mundeeta mu byanjwanjwa nti lindako Kanaabi n'omukulu nagangenze lindako Kanaabi asooke ebadde nnungi nnyo nti gye tukoma okwogera n'aba eyabadde asoose okugaana atandise okukkiriza naawe walya zino ono akozeseza gwokozesa luuti ono n'akozesa kusigira kakandi aga nti obubbi obuli eyo naye kati n'omubaka naye atandise okujja mpola naye kinsanyusa Kibazo omugenyi wo wano nze sina biwandiiko wano nzijje nga wa bulijjo kataga mpuga tanaba kufuna olina ekiwandiiko uliriza nze ngambye nti nga nzijja mbyoyogedde nti nga boga nti ate nono yali endala nadduka kati olwaleero nadduka nti talimu ne mu ggwanga ati ebigenda mu maaso nengamba waayi mwe mubyogedde mwe mubitandise sibiyogeddeeko gwe genda mu maaso. Now you see where we are at, John. Yes. Because for me, the bigger picture, naganya okutunuulira Mpuga ng'omuntu, and with my biases, Rwomushana na mugamba nti Mpuga mukwano gwange nti neesanga nga ndi mukatuye ng'omuntu, but the whole big picture is wano waliwo omunyago. Omunyago guno gugabanibwa gutya? Kakande agamba nti bano bagabanya omunyago nti naye ate wamulirwana banyaga nnyingi okusinga eno. Bakiri naye nze kyensuula nti omuntu wa bulijjo yandifudde yekola ki ekisookera ddala obunyazi juzi mwangamba nti bwe nayogera nti abantu balya value naye obunyazi buli global. It's a global industry. President yali president wa Bufaransa ebiseera ebyo bamukaliga naye era naye animal farm bajja bajja kumusibira wakaawe bajja kumutwala mu kaduuku ninga nti lwaki bandi mutadde mu kaduuku naye ebimu ku ebyo yakola yafunira omudidi ewa Gaddafi nago kusampolampola nagutwala Bufaransa akolese campaign naye ensi yeetaaga ki kitegeeza nti mwetaaga civil society ngeri organized ng'esobola okukola okutunuulira ensimbi z'omuwi w'omusolo zitambula zitya. Tojja kwesigama ku Auditor General baga nti ekiswaza amannyo kutanaka. Auditor General emirundi mingi ebitongole bingi akola annual report buli mwaka naye bagamba nti atukolereyo forensic audit ate navumbula ebintu nyoga nti nabino bibadde Makerere ebbanga lino lyonna nabino bibadde munankani mu poliisi ebbanga lino lyonna otajje nabadde akola audit buli mwaka abadde atunula wa onfuna kitegeeza nti ebitongole bye tulina kati ogambye mukyala Kamya by the way nze ndowooza nti kiri kyali ayogeddeko bamutiisa kyekyali kijja okuswaza amannyo okola lifestyle audit. Gavumenti eno bw'eraga okulwanyisa obukumpanya n'okuzuula babbi abanyazi mu ggwanga muno bakole lifestyle audit for everybody ali mu public service, for everybody. Nkakasa nti ojja kwata 80% kwa public servants nga enfuna yaabwe n'ebibalina of course bajja kulimba eri yagamba nti kyebakoze ennaku zino nti ateekawo abo obuzi bwe nga 5 n'alyoka inflating income wawa omusolo embuzi wazirabye tuzigula million 7 kakati nze bwe mba natunda embuzi zange abantu bateekateekawo obufaamu balimbireko nti obugaga bange John Wunzika ngenda omulala kubanga ndi mulunzi ow'omwaka wapi naye obunyazi ndyakutegeeza exhibition ndagala nnyo egaziweko egendeko mu office ya president egendeko mu State House Kakande toli fair exhibition yabaddewo
iwamu eri ku muntu omu nedda eri ku muntu omu Executed against Mulago. They did KCCA ne bakola potholes ne bakola byali oba ebifo ani ali luddawa okigenderedde nti ne mu kesisi gyoyogerako olutalo liri ku kisaka yenyewo kiri nti exhibition ye ebaddewo nga kyakofokasinga ku lugwago ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Charles Rwomushana kwedo subject nja kumalirayo wa Kanaabi Charles, two things for me ngojeko route. One of the things that this exhibition and infight has helped us to understand is right now eriyo debate ne ebuza ne oli yagambye nti nze abantu bange bwate baafuna mu budget nga nsobola okubasikirayo wano ne mbatuusaako bankoze ensobi ki and abantu ngaga nti mu njogera gwe wammwe mu Western Uganda aga nti nze njo okubatuukirayo nsikendeete seyabo yagamba yenyagaza bazungu sanitizing the loot. Njagala a clear-minded Rwomushana, not a Rwomushana that is putting on gloves. One, the whole of this is spire witch hunting people. Or is spire actually just turning a page and finding things and saying banange wawano. Then two, then what after? So what after? Kubanga from listening to Ssemwanga and Kakande eriyo gwe ba witch hunting lwaki wano mukulu kibazo katonda wamanyi wakisa ngokera kuba disclaimer munange buli second jemfuna ku nsi manyi n'okumwebaza kakati mukulu kibazo boba first and foremost bili mwogerako nabako bakatuni tugasimbagane tugendera almost emyaka 2 zizibadde topics actually wanga wakuwa mudali abantu badogu wapita kibazo ayalaga nti Mulago tewaliyo mazzi dugurugunda ne yejira nagenda yo Mulago nateeka mwamu nayo mu amazzi you did it here dugunda Ndugurugana was a prime minister. John is talking about two different incidents. Yeah. Yasoka yali ya Mulago hospital. Ne tu challenging Aisha wano nga DC wa Kampala. Nduga Aisha kubuyinza bwoyina nga rasisi. Tambula butambuzo ogende Mulago. Oberenga Abdul Nasulu bwe yandibadde ogayinteka kamaziga no Mulago efuna amazi. Aisha na womerera na smilinga. But Ndugurugunda went atebo yatuka naye yakwata kitambala n'akaabawo maziga n'alagira amazzi bagateekemu naye ng'agamba ngagabirole gebirole gali gakawempe Ndugurugunda finally ordered national water to turn on water naye ng'aga Ndugu, this cannot happen in this country. We are the same government. We are the same so government. That was done by of course mukwano gwange yedda yana yagende kawempe n'agula birole naita abebirole naga munjire naye amaziga negamuyita so kati bino yomugambe ebyokolesa tubikoze emyaka n'emyaka but oyina okwegendereza nnyo engeri omwoleso gye baguleeta bayinza okukuzimbira omwoleso ate ne gukusuula. I will address that with katonda wanampu omukisa. Now you have 3 offices. I want to ask Mr. Kibazo to look at this objectively. Oyina office satu. Office esooka ya president. Office eyokubiri ya chief justice. Office eyokusatu ya speaker. Katao oba okoze the state. Now nkola yaffe the president yako mkulukana the president akola budget nangamba nze nyina billion 10 za kugaba the president and I will address nja kuchingirawo detail but the chief justice yetomwa billion 10 za kugaba choice social corporate responsibility the chief justice tayina billion 10 za kugaba kakati speaker ayina. You get now you see the two. The statement has been that up to during Kadaga they had up to 8 billion.
I'm now trying to address the principle. I'm trying to address the principle that the president ye omutera wao amagutiya ga sente kugaba ekifananyo kifuna okay kale containers gunia okay sorry gunia kale katikazibere containers za sente cash Rwomushana milioni 5 katabazi Kanaabi but the chief justice yet aina budget kata aina no aina actually Charles let's be fair buli vote ya government inako component je bayita donations kati kisinzira ku budgeting entity eza chief justice meka taddeyo meka simanyi nenga meka you see Kibazo the larger issue is that ono akulire sigali ya government bali basatu omuwadde zayagala and society has accepted it omulala tezirabika ne bwabanga bwabanga zina Kibazo yazimanyi tezikola ki tezirabika akalisi nakumulaba nga awayo obucholi kakati omulala ye speaker wona wosi I don't remember mbisale bya wapakabulo ne Alhaji Kigongo oba bali bayina amaguti yago amaguni yago nayo tuchita amaguti ya now we go to the second item ntumukuru Museveni bwalagira ba netukirizganyiza nti all government votes have a component called donations. You see gwe social corporate responsibility you say which summarizes as donation. No, that's that's unfortunately how government names it. Kati mu charter of accounts ne bachinyonyola donations shall be da. Do we have any contradictions there? Anti chogamba nti ono because manyoro wana kale nawo ina office ngenda kujja yoncha nkuwe anaira zikuwa oli wampa naye ngaba 10 oyo mukuru agaba kalenda na kalenda 4 mukuru Museveni bwakwata container n'agiteeka wali mu state house controller nawa general ono mchala Narweiso no na mukuru Museveni namulagira nanga Kanaabi milioni 10 Kanaabi bwafuna milioni 10 there is no routing. That's the law. Yes, routing ebaawo singa mchala Narweiso instead of giving Kanaabi milioni 10 amwa milioni 2. That's when you have an offense. So in other words, bw'otandika kino, what is the target? Oyinayo criminal goyagala obliterating, goyagala destroying. Bw'oba oyina criminal goyagala destroying, ate oyina kumulabula duke. That means you are one with that criminal. And the kino kyendaba kyebaliko. Now let's specifically address the office of the speaker. Let's address the office of the speaker. Let's address the office of the speaker. The office of the speaker and parliament zirimu ebitongole bibiri. Ekitongole ekisooka is parliament ono mwatula, the chambers. Eyokubiri is the civil servant. Whereas mukuru Museveni appoints his own civil servants abakola mu office ye. Right? Speaker tagenda kweteerako the chief accountant. The PS. Right? The accounting officer. The accounting officer. And I'm saying the accounting officer because the mukuru. The state house controller mukuru Museveni yamweterawo. The permanent secretary, the whistleblower of judiciary, Girimana. Mukuru Museveni yamutekawo. Bano abatebeterawo Judicial Service Commission they are appointing a permanent secretary. No, it's about accounting. No, it's not about accounting. Anti Rwomushana kyagamba nti Parliamentary Commission they are appointing a Adolf. No. Judicial Service Commission they are appointing a Bigirimana. Yes. But Mr. Museveni appoints about the struggle ya manyi balinga bagamba nafe tuweketeka wa accounting officer. Yes. Naye ye president alaba nti bobatera then I don't know controlling the. So Mr. Museveni yeterawo state house controller we bano yabaterawo. Now therefore it's not possible
okunyaga koyogera kwoko mu parliament in those billions of money nti kisobola okubawo nga Adolf Mwesigye takiraba tekisoboka nakugambye yayina okuklearing absolutely therefore olaba Adolf Mwesigye nga akiraba atali reporting eri nakirekane avudde mu defense sebo jukira gyava ava mu defense ava mu attorney general he was a deputy attorney general ayagane Kyakido Makubuya ngaganye Besigye kwesimbako you remember on the levels of innocence kakati bolaba nga Adolf Mwesigye akiriza container emu negenda ewa Gyaviira lwakanti Gyaviira tayina trailer naye muntu wa bulijjo ayagabe wa bulijjo nolanga endala egenze wa obole then katoyina okwebuuza Adolf Mwesigye kulwaki takwatibwa because in this bogenda nti katotwaleyo CID gwesooka okukwata is Adolf Mwesigye accounting officer to Adolf Mwesigye's defense this money was budgeted for and when it was budgeted for ani alagira zigende ewa Kanaabi bamasegenze manyaga abantu is it true nti Kanaabi is a PA of the Chief Justice Harunah is it bosanga Kanaabi is the PA official PA of the Chief Justice of the Speaker and PS yamukire zede zigende kwa account ye tona akubeera na bubbi autoyina wo bubbi kat question erinti ono PA ekibamulagira ensimbi zigendeyo zatuuka now singo sanga tezatuuka gokwata is the PA actually ozujukiza bikoy ensimbi zonna ezigenda mbalamuza basinga obungi at all levels zigenda mba PA tezituuka directly ku account ya mulamuzi just as you are saying yes more especially goyogera ku nguzi naye Rwomushana this is official now no official allowances why would your official allowance go to your PA that's anti kugamba nti kyayogera naye ku first point eri nti kyabika enkola abakulu abo gyakozesa nti keep yourself clean no it by the way it's tracking yes it is not about keeping yourself clean. I have worked for some of these institutions and but the closer nyo fairly closer kubakuru how the system works mubeerayo na finance committee baba wa ssente finance committee nekola allocation kati wekola allocation personal assistant we agenda okukima ssente kati question erinti ogamba should they be paying by check zino zabawa zake you remember the money zake received kumbaga ye it was cash as later is a member of parliament no wagaba zivawani wa speaker zake nazikasukira kitawe daddy keep that money now so where is mbadenga mayaziba gamba bazi yakasukira wala zagwa walala kwa information nze nakategeka emikolo ebiri mu Rakai district kuzimba parish hall eyabuyamba right honorable speaker yampa ubuyambi obwokuzimba bwa million 5 cash deputy speaker nampa bwa million 5 bwe tubadde era naddamu okutegeka okuzimba skilling center eyokuyigiriza abavubuka olaba nti basobola okufuna emirimu gy'omutwe deputy speaker nampa million 10 right honorable speaker nampa million 5 era zaletebwa yes nga za kuzimbera kati emirimu gitambula ebyuma twabigula na kuyambanga social cooperative responsibility tikibadde awoka tubadde kati kwegambe kiseera kino kyolaba nti is it the office or the individual the office of the speaker kubanga weba office kitegeza kiri kyoyogera ko that money is budgeted for listen to me whether tayebwa wali oba taliwo it will be given listen to me mpandikira speaker wa parliament ngombaka wa parliament nti nina ekizibu bwekiti naye okusembeza parliament ku muntu wa bulijjo n'okubeera ne impact ku ground nsaba munyambe nkola kino eno ye budget yange kyemumpadde bwe kiba bwekiti nakyo nja kusanyuka nnyo
ngezaako kulaga speaker ne deputy speaker lwaki ofuna double. Now that's why now the corruption is not in the speakers, it's in the MP. Omunyazi is the MP. Listen to me. Uyo wa president, uyo wa speaker, deputy speaker, chief justice, vote yemu. Kangwene chokulabirako ekirala. Era mu kuzimba parish hall eyebuyamba. Which parish? The church? Catholic church. Now you can see. Now katenekerezi yindi. Nawandikira president Yoweri Kaguta Museveni. Nimuga tuli mu kuzimba parish hall. Na kwa milioni meka. Nampa milioni 2. Era abantu ne basi. Ndoza kibazo olabo. So kakati njalo kutegeeza ati social corporate responsibility. Why didn't you write the chief justice? Ekyabeerawo. Chief justice omwandi. Kurwachite wawandikira chief justice. Inalo ekibazo ngezawo kyamenengezawo okukolaga. Ssemwanga, one of the things that I find odd there is the office of the speaker. The deputy and the speaker are speaker. No, those are two different. Yes, but I find it odd that to the same cause the speaker gives and the deputy gives. And the president. Let me tell you. The president can give. Even the government. Even the government chief whip's office. Na yeri ku parliament. Na ye gaba. I wanted to elevate. Badensaba to elevating the debate today. Wa Rwomushana. Badensaba. Now the Luther. Owaye kawide ntirijjo obo police mamwandika neche yawayo yali ayina Ssemwanga omugenyi waffe wa leero alabika y'omu ku banene abafunye mweno lutu gy'osomeye eve wawa kuba ezo zonna ani kiraka wa palamenti yateekako ofiisi eya ropu ani ropu teyakuwa deputy speaker amuwadde bonna bayoolawa. And now you go to the Katodayo wa Adolf from Wesije. That nti bobanga oli Kanaabi ne shariati ye. Ayagala kuza wo shariati. Wa Adolf from Wesije sobolo kuvayo. Wa Adolf from Wesije zo. Zino zajjeyo milioni 10 plus zigenda mu Kerezia. Teziweze 10 nawe. Wa president 5. Wa president zibadabi. Milioni 5. Tagata zonna zisoba mu 10. Zikoma zisoba mu 10. Ekerezia awo parishi. Naye the beneficiary watch wewe. The beneficiary of this routing. The beneficiary of this routing. Of this donation. Routing Gyaviira. Gyaviira agenda okuzimba Kerezia. Tanonya kifo wa Katonda. Anonya bululu. Kankujukize. President yenyine abadde ku record several times. Nti ababaka be mulonda bamba banseke ezazibikira. Njagala enseke ezirikiriya. Kati Gyaviira luseke very clear. Lusika bulungi. You see. Muleke Rwomushana amale tugende wa Kanaabi. You see the chamane ngama nti Gyaviira ne population ye who are the base of the looting. Manye wafe Gyaviira bagatangako Gyaviira mugagga. Ne population research. But you see mukurishe bazo politics za Uganda kulwaki teziringe z'obote because bino tobiwulira wobote at least to this scale. Nti politics za Uganda leero Gyaviira tagenda kuwangula kalulu ona nisyu agenda kuwangula kalulu ng'azimbye Kerezia ate ng'alina okugizimba mu lunaku lumu ffe yaffe gye twazimbira emyaka n'emyaka yayagala agizimbe lunaku lumu budget ya milioni 2 bo tebalaba nti Gyaviira ensimbi waliwo gyazijje mu treasury mubaka atuwadde. You get at what day? At what day? Now, but Gyaviira mukusaba sente zino teyawandikira Owinyi-Dolo. Because amanyo a system ya Owinyi-Dolo teleeta. Engeri gye bakola ki? Engeri gye baleeta. And therefore I end like this. That botandika okukola bino engeri gye babireeta. First and foremost, kibazo engeri I'm using your name sagala kugera ku manya gali. Nti engeri gye bakireeta tebakireeta kukwata. Yes, but because kibazo I expect you to be knowing the system nti obo ogenda kuwayo Kanaabi nti yabbye leeta obujulizi obumuteeka mu komera. You know it, but no leeta ekintu nga kiri half baked. It's not even baked at all. What is your objective? Now,
the more you make Gyaviira vulnerable is the more he becomes from 7. Wokoma ye mukulu 7 no PSW Parliament ono Adolf Mwesige bwe bafulumya kino Mwesige bwe bafulumya kino ne bakikuwa bwe kibazo ne bizipiti bya mu exhibition mugiseki obutale bwammwe now IGG kyetaga okukola kati ngenda kuyingirawo katoyina okunonya kiri ntono IGG walwesimu awaloya mukubide simu. Now when the other speaker becomes vulnerable the only savior aliwo is Mukulu 7. Yes, and therefore she becomes a staunch supporter. So this political move bine bemuli byonna bya 7. That's why you see bolumba nyo mpuga IGG na mugira CID na mugira Mhozi wa 7 namanga makakati. Therefore they all know you can survive this music ngiri je ndaba you stand as an independent, we shall support you. Eliyo musajja gwe bakwata ali mugaganyo yobote government eno bwe yajja nafuna mukisebise nensinkana oluganda we naganti nemuganda bugaga bwagenda musajja alina housing estate yazimba housing estate migobote nyumba abiri omundi gumu nanga Uganda wangu musajja bwe leruziza namateka ko musango gwa treasoni enyumba zonna nabamutwala ko bagendangayo okuwonya kola transfer era enyumba kati bwogenda zinoonya zirimu abasajja abaali bakungu ba government kubanga yali vulnerable kanya kyoga ku speaker anti kakati bwabanga ali vulnerable anakudukira eri mukama. Yes, because waliwo mukulu kibazo someone was being investigated what were report ayibelezinga million nyeza dollar ono but wa grade it takes two bilia ziba but you think a file on evidence query and this evidence sometimes, by the way, Mr. Kibazo, did you know that sometimes the complainant is the president to the IGG? Naga investigating Rachino. And you can't have the complaint of the president and you prosecute. Why you know come report? Katunoma report of evidence na itakana na mugamba what really happened? This is serious. But by the way, you tell me that you kato you don't know kolobulu. Chovala bakakati mu system eno yonna. Gyaviira tasobola gena mu opposition. Because when we come checking the routing, area balwa, he's a recipient of the route. You see, yes. We have learned nothing and forgotten nothing. Twakava mu nsonga za kusala kuwuliriza n'osala omusango nga tolina bukakafu bumala. Omaze okusala omusango, speaker ali vulnerable. Gyaviira ali vulnerable. Gundi ali vulnerable. Okitegeera. Naye nga tetunaba kumanya kiki kye twogerako kyekiriwa. Speaker tubadde naye ebbanga lyonna abagoberera amawulire. Agenze Gulu, agenze ku Eklezia, agenze ku church, agenze Kasambya wa Honorable Kabanda, agenze Busoga, agenze bati. Olw'ekifaananyi Gyaviira uliriza atunda ki kwezo sente z'abawa era zaani sigezaako kwogera ku kya sente na kishinga bw'okirowooza naye ngeza kulaga nti tulabye nga Palamenti okubeera n'omuntu wawansi okugisembeza okugyawo ekifaananyi kye musiiga mmwe naddala bannamawulire kubanga buli munnamawulire ayagala okwesimbawo yesimbyewo atya kale abasinga abamu ku bannamawulire benina mu studio wano John teyesimbangawoko Harunah teyesimbangawoko abali besimbyewo be batono actually naye ng'obamanyi so kakati ate nga ba-influencinga nnyo so kakati buli muntu akuba ekintu ng'akizzawe okulaga Parliament nga ekifaananyi ekirimu ababbi. No, I don't think you understood me. I'm only saying akuba ateekera ekintu kino kyala kyennyina okwongerako nti speaker ono bw'ajja okulondebwa ye speaker gwe nalaba eyayoola obululu bwonna obw'oppositioni n'obwa NRM n'asinga ne caucus yasinga NRM caucus bwonna n'abuuta n'agamba nti ono obwagazi buvaawo abantu nga baagadde nnyo omukyalo ono so mukulu Kibazo in a second kakati gwe nga akubiriza Gasimbagane bw'ofuna kino ekiwandiiko ekitaliimu kino ekitaliimu because maze okulaga there is no crime, it can't even prove a route
right? It can't convict. Then ate ng'oyinawo n'okutemera kwa clan leader. Ng'ebintu tebigatta wano bafuna emidaali ali mu ddwaliro oba kyali mu kkoma oba yawonye oba waliwo byayogera nga olwayo ebintu tebikola ki tebigatta. Which one? Mpola we are tuli camps. Now which one becomes the topic? Bobo moving a public opinion mu kugoberera ensonga eziri mu nsi. Do you go to this oba ogenda ku the matter of the clan leader? That's why omuntu aleta bitopiki bino n'aba diverting n'abajja ku nsonga ogenda okukigoberera ne bagenda okutta clan leader nga bino babiri sibe kiri. The exhibition was on. Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo ne Harunah. Oh, wera kai coach ampuliriza abaweereza messages nziraba nyingi. Dennis Pusulwa message yo njiraba Maseruka n'abalala mwenna. It's a choice nti musoke mtuwo omukisa musaazi Aisha Kabanda woli Aisha message njagisoma later naye kansoke mpa abali mu studio omukisa. Kanaabi owuliriza across the floor wawuliriza Honorable Ssemwanga ye opportunity Mwanga yali atugaa nti kati wano mubuuza mubibuuze muyina jibuliru era tuyambye nnyo ono member wa budget parliamentary committee ya budget atuula ku nsulo nze kyatuyambye oliyaga nti the Perian Spring atulengezaamu eri muki mukulu Gyaviira atuula ku budget committee ewa mukwano gwange Patrick Opoloti Siagi etema nesi yetemera parliament. By the way, parliamentary commission submitting a budget yayo commission yetema mu parliament but approve no kumuwa ensimbi ziri could have been a consideration. Kankutangaze ku budget ya parliament. Budget ya parliament ebeera approved etunulibwamu president. I know. N'agamba nti kino kitambule bwe kiti kino mukijjeewo. So ekyo nakyo njagala mukimanyi kubanga executive ye checkinga parliament naffe tucheckinga executive. So temumuwala mpusamu muba mwatematemamu sibwe kiri ebeera budget ngeri submitted alongside the work plan batematemamu ne priorities zaayo president na service reward obana yali mu miteeko service award wagirabako bagiteeka mu gratuity. Information yange gyotategedde buuza nze ng'omuntu wa bulijjo. Yes naye nkugambye nti 1.7 billion shillings embalirira ya parliament bwekyo bwetambula. Okay. Zino service award the 1.7 billion shillings mu budget zaalimu waziraba nkuwadde information waziraba nkuwadde information that what nkuwadde information omuntu yakula ekibuuzo oba agenda tamanyi eno si cross examination ekibuuzo kya president Gyaviira ku budget ya parliament 900 billion almost a trillion. Billion yemu is big money ku trillion number. Naye Kanaga ekikopo kya Yohana Kakande okireeta okimakinze mwami Kakande tulina okumanya Kakande anywa ki ennaku zino naye bayinza okubanga ekikopo kye bakireeta bakimakinze. Njagala kutandikira ku olnyatandise nti tulaba social media naki naye Mo Ibrahim yakola interview ne magazine bagita New Yorker kibazo obotero gisoma bawandiika stories zaabwe ziba mpanvu nnyo. Naga nti kubimu ku byamuwaliriza oba ebyamuwa essanyu okutandika communication eno gye tulina kati eza mobile ezo bayateekamu ssente ze nnyingi ate naye ndowooza yali telecom engineer. Ngaga nti nalaba nga lwe luwenda mu Africa oluyinza okumalawo obwa dikiteeta oba oliawo okubeera nti mulina omukutu gumu omukutu gumu
ate olina okufuna olukusa kuba kati Rwomushana wandibaddewo bw'atasobola kgenda n'aleeta essimu ezo nti abantu basobola okutegeeza bannaabwe ndi Rwomushana kati asinziira wano n'akubeerwa enshama n'agamba nti oyo wuuyo ajja naye temukola ki singa bibadde bya UBC aninga tolina woogenda kwogerera we wandiwandiikidde ebbaluwa etuukeyo kiba kizibu oba ogenda okutuuka ng'oli gw'oyagala obbatemyako amaze okuvaayo ne byakola abikoze eki abikoze so tutwale exhibition zino nze era ndi musanyufu nnyo kuba Gyaviira ndowooza yandibadde tayagala na kujja wano olwaleero yandibadde ali mu constituency neki naye okuva lwe yatuuse agezaako okudefendinga ekitiibwa kyaki kya parliament ate bwe tugenze tumusunaasuna atuse n'okugamba abamu mumwe mwagala na kwesimbawo okusunaasuna it is called okukirigita like okunyonyogera aseke kyobala aseka mpola mpola atuse n'ogwala nti osaba eno n'osaba n'enze mazima nti oyinza okugenda ewa HM n'osabayo n'ogenda n'ewa deputy HM nayo n'ojjayo naye n'akuwa kyagala okumubuuza eyo balina maniyo gy'obeera osomako kati gende wakibazo gende no actually walina okubaawo guidelines nga guidelines ezo ziri clear bwe zigamba nti speaker asobola okuwa ne deputy n'akuwa ekyo tekiba na mutawaana ekyo ssebo nze nkyagadde nnyo era nsaba abali mu exhibition tebalekerawo kuba etuwadde omukutu omulala kibazo bino tebyali mu mainstream media naye abantu omuwala wono gundi Agatha actually kyebatuvunaana aba media nti twali compromised especially Kakande be yatendeka abali ku parliament nti bali compromised by the office of the speaker tekuliko naayinza kusitula mutwe ekyo nakyo tekiri fair tekiri fair kansomesa abantu baffe bategeere ethics n'amateeka agafuga journalism naddala nga bwe tuba tumanyi kyabuwaze nti nga tonafulumya bigambo ebisasamaza oba ebikwata ku muntu naye n'okumuwa omukisa nenyonyolako ekitali ku baana aba social media bo kyasanga kyapiikinga there is no recklessness it can't happen. I don't know naye n'ekirala njagala tutunuulire tuddeyo emabega nga Gyaviira oba batandika okujjawa waaliwo weevaawo ey'okujjamu abalingiriza jjugira waliwo eyawandiika ku sipiika yaliwo eri nti yali yatambula asimanyi ne bamuweza obujjanjabi neki bigenda okugeranaga nti gwe todda mu paalamenti n'abalala bwe batyo nabo ne bagenda nga bakola ki so wabaddewo ne campaign ey'okusigaza bawanyi sebo wanyi nnyabo eyo nayo campaign ebaddewo naye ekigendererwa kyayo kibaaki kuba bw'ogamba nti oyagala media eri strong eneetunuulira ekyekinge era etegeeza abantu lwaki oyagala ennafu ate nga ne bana ababaka nabo bwe batyo you are accusing us mbu twagala okubeesimbako naye nammwe mukuddira abantu baffe ne mubateeka mu nkwawa n'alyayo kaalya akuwandiikeko bulungi nagwo muze gwammwe weegana ne mukwata local radios ne mukola mutya byonna ne mubakola ki ne mubazingako naye eyo nga tuvuddeyo nze njagala kutwala exhibition naye nga tonakuba ku nsonga eyo bw'oba ng'olina member of parliament ali ku budget committee nga yagaba ssente naye ng'ate bamuwa ssente kati ogwo olina okunoonyerezaako because corruption weetandikira nti mu kugaba ssente ziri was he corrupted influenced or was he looking at the influence Charles for whatever benefit ekisooka nti budget committee si eyisa budget ya parliament kitegeeza awo eyo influence teriyo ono atunula mu za Uganda singa Gyaviira abadde aŋŋambye nti nagende wa Matiya Kasaija nampa nengende wa chief executive wa National Water nampa nengende wa headmaster w'egindi nampa nandika ono musajja yali ku budget committee bano bamuwa lwaki nekati ekirungi gye bamuwadde siye yaba can he reduce donations
do you expect the committee ya parliament ku finance eri beneficiary of donations esobola okudeletinga oba ne reducing as donations? Njagala kutangaza atuliriza aleme kuwabisibwa nti ewagenze donations mu ggwanga lyonna ababaka sibatuula ku budget committee bonna wabula omuntu bw'oteekayo okusabako nti nina ekinsoomooza wano n'ewano bw'oba oddiddwamu well and good ng'otwala ekintu kikkirira mu bantu naye si ba budget committee oba finance committee oba committee ki era bwe mba mpandiika ebbaluwa siwandiika nti nze ntuula ku committee bwe mpandiika nga nsaba mu ngeri efaananako. Entandikwa yabadde etunuulira oba wabuuziza ekibuuzo. Mukulu kibazo ona wobufiziddwa Parliamentary Commission delegation yaabwe sebo nayo egenda nesisinkana aba budget committee okunyonyola ku budget yaabwe. Tekiri nti yo budget ya parliament tegenda mu budget committee. Ekitegeeza abasajja bana bali ku budget committee bamaanyi nnyo kubanga basonoga nti donation nnene nnyo. Budget yonna ey'eggwanga buli ministry oba department egenda wabano n'ennyonnyola. So ekyo tekiriiko kubuuza. Buli akwata ku ssente za gavumenti Kibazo mwe temugenda? Ekyo si kituufu. Vote yammwe ne muginnyonnyola? Ekyo si kituufu. Kati tubadde tukyali mu sectoral budgeting approach nti sectors zijja ne zisinkana sectoral committees. Si budget eza parliament. Sectoral committees ezo ze zijja ne zisinkana budget. Sectoral committees ezo ze zijja ne zisinkana budget committee. That is true. Defending sector zazo mu sector zazo. Naye kati tuli mu kutranscendinga tuva mu sectoral budgeting approach okugenda mu programs. Era tulina programs kati 18 zaweza abiri judiciary ne parliament na program. So in essence mabega oba bivudde mu committee bigwera wa? Ewammwe mu kakiiko. Kanaabi ogamba ki? Nze njagala kuwulira gy'olaga. Njagala kujjawo kiri ekigamba yadde agamba nti tebamala byonna. Kuba balina obuyinza okugoba ripooti y'akakiiko muddeeyo tetumatidde. Sibwe kiri bakola ne allocation sebo eyo nga tuvuddeyo mukulu Kanaabi bakola ne allocation fufu abajiwa billion 17 mu finance year ne wede ubene chaliko 17 billion on the conflicted 17 billion bajiwa atengane omukulu akulira fufu naye nga member wa budget committee. Nyonyola bulungi kubanga olese information nyonyola bulungi budget ki era bazifunira mu program ki tuleme kuwa information eri half bazifuna sebo. John lwakuba ndi conflicted awo naye ssente zaali zigenda mu sector ya sports. Fufa ne baji ring financingirako 17 billion. Nandi ompira fetu popular sport. Kakati olaba buli omu popular sport. Na government awo ndi conflicted. But John chokonako actually. Budget committee. Yes, awo waleta conflict between the presidency ne parliament. Presidency egamba nze bwe mbaweereza budget yange mu mulimu gwammwe either you accept or refuse. Temuriallocatinga my budget. Ebyo bibadde ebigambo bya mwami Museveni. Yenkaya naye ne parliament. Yaga nti nze bwe mamba weereza blueprint musobola okukkiriza musobola okugaana. Ne bwe mugaana ate ne mukwata ssente zange zibadde wano ne muzitwala wali. That conflict is still raging. However, I can tell you that budget committee omulundi oguwedde ne guno, that conflict has not been actually because they've been in tandem. Mu financial year bajja bilioni 10 ne bazisala ku makerere ne bagala ziwa guru na wana wa. Era makerere ne kayana ne sigala obuvunaanyizibwa bwa parliament bulambikibwa bulungi nnyo mu ssemateeka w'eggwanga nga appropriation of funds bwe buvunaanyizibwa obw'oku ntikko. Kati tosobola kuŋŋamba nti bw'oleeta okutunula ku priorities nga bwe ziriwo kubanga unfunded priorities zijja nga tulina ceiling ya trillion 5 naye ng'ebyetaago biri mu trillion 9.
nga tulina okunyigiriza okulaba ntufiitinga mu trillioni ez'ataano kaakati bw'ogambira nti anedda kino bwe wabanga mwamala okufuna contractor temusobola kukozesa biliyoni 10 mulundi gumu mu financial year mutwale 5 zino ezibadde zemupropose nze katuziteeke eno zikole kino ekintu ekirala kanabituuka ku nsonga hold there kakande va ku muzindalo leka Kanaabi ateese njagala kutunwa waliwo ekigambo kya institution ya Palamenti nti exhibition yetuyambye netandika okujjayo obuntu obumu era debate yekyagenda mu maaso obuzibu obuli mu Palamenti era sagala Gyaviira atulimbe wano nti abuse of processes eziri mu bitongole ebyenjawulo nti mu Palamenti teziriyo obunafu bwokka obubuliwo nti mubadde temunnafunayo oba abaali bakisobola ne mumala obbapaaginga ne mubateeka ebbali kati abali ebweru batandise okutunulamu kyovala abaga nti kano waakalabye cwi n'osuulayo lwaki Mr. Kibazo question eri nti ani atunuulira Palamenti eyo and how transparent are they siganye speaker we office ya speaker baba bamuwadde donations budget ya donation yenkana ki era ayina kugigaba atya lwaki abali ebweru okiwulira lwaki abali ebweru bavaayo nga bebalina okutunulira ensonga nga tulina ebitongole ebyetongodde ng'ekya leader opposition tulina kususse sente zetwogerako sizammwe no Kanaabi ekyo nakyo tukigiye mu ddiiro omanyi mulimu bye tusaagiramu oga nti lwaki silope yakola introspection the loot we are discussing the lope is a beneficiary. Lope is a beneficial, like you have said. Yes. So, do you expect an introspection? Is this the first but I do not see any harm with an outsider looking in and saying abange tiawo avundu kubanga abavubi bwe babeera ku nnyanja bamanyira ekivundu kyabwe eky'ebyennyanja bonna ne bawunya ebyennyanja emala kuvaayo ava eri naga nti naye bantu mmwe muwunya and we do an introspect because bwe tugamba nti abali munda how many times has Kususse asked Parliament to appear before? Because it is impossible for you to sit on a tree and then come and ask of the tree. And sometimes you are also a beneficiary. Kati ekikulu kiri nti is there abuse of processes? Otugambye wano nti speaker ayina obuyinza obuwa donation. The right word is there manipulation of the processes, not abuse. You are always able to manipulate the system and get what you want. Naye ng'oyise mu mateeka kuba tukkirize mukulu Kibazo tetuganye speaker bagambye asobola okuwaayo ssente nga bw'ogambye corporate social responsibility naye kyemmanyi ebitongole byonna bibaako ne percentage sebo bwekakola ki bwekakoma akakola mweyo social no kubeera ne policy guiding kati policy ya Parliament that you have to have a policy that guides maybe ya Parliament eri open eganti kati mukulu Kibazo exhibition awo nawe tuyambira ebyo byonna tutandiko bitunulamu nti speaker ayina kugaba kyenkana ki bwabanga Gyaviira mu 5 n'omulala 5 n'omulala 5 era awakuki kuba nakyo tukibuuze Kanaabi kankusomere John wano yabadde aweereza before nabadde nasazeewo mu neglecting ngaga nti the real problem I need to bring it close. The real problem is that the speaker is covering a service gap in the country. So this country, the presidency and the speaker have allowed a gap in service which they exploit by minute donations. Those donations, like Honorable is saying, to a church, to a road, to a school, we have agencies that should be doing work on roads. We have agencies that should be doing work on schools, hospitals, ... When they fail, we turn to the politician to come and cover the gap. This is a failure of the body politique asking message ya kutuka Joana, message ya kutukidao. So kituufu naye kkiriza oli agambye nti waliwo gap ne bano gap bajagala Gyaviira bw'asitula 5 n'agatwala ewuwe
mwawuliraga nti oluseke lukola ki luzibukufu tatunuulira bantu be kubeera nga bana ab'ekereziya ye Rwomushana. Let me tell you one yogera thing. ku 2.5 billion omukuzi yawa Uganda Municipal Council zaali mu budgeti abo be bagiisa naye kati obadde ogamba nze omupiira Kakande engeri gyakireese ng'eringanga donation ya speaker Sebo njagala gyawane okutegeeza naye mufuti agamba yagenda n'asaba naga tugenda kuteekawo okulonda naawe tuyambe otukole ki otuweeyo akasente. njagala okutegeeza kyakusaalirwa nti honorable Muwanga Kivumbi taliiwo kwali akuwulira naye waliwo supplementary budget eyajja nga tulina okusasula ku ssente Buganda Kingdom zebanja government nga tulina okusasula ku ssente Church of Uganda yali ebanja government ng'ate waliwo obuzibu bwa Church House netukwata ssente ngebanja government on what olw'embeera yaliwo netugamba nedda gattako nti n'ekereziya katolika enamugongo nayo yafuna si mu budget y'emu yeeyo ngezaako eyinza okuba si budget yeeyo naye budget ezo ezibadde zijjanga zitambula nga komiti nga tulina okulaba waliwo ekitutuukamu nogaa nti ekkanisa ekereziya omuzikiti kintu kyaffe tusobola ku Ssaabasajja Kabaka obwakamuswaga obwa kyabazinga bwa Busoga bonna tukola kintu tugaa nedda tulina okukuuma integrity ne cultural institutions mukulu Kanaabi ne mukulu Kibazo tuyingire trap ya MP yes you see omulimu gwe gwa kugabanya sente entone zitaliwo what you call prioritization kakati bwogamba nti MPs batuule abaveerakai esente zive ku donation zigende kukola oluguudo kuva Masaka okugenda mutukula ku border oba zigende ku makereziya gaabwe bafunira obululu where would they vote? And that is where now corruption is. And the service gap is exploitable by the politician. Yes. Kakande eriya akugambye bamuyita Nkubi akugambye nti John Kakande ne Honorable Gyaviira mutuyambi muongere ku exhibition namwe muongereko temugamba bugambi nti exhibition nchamu namwe muteekeeyo ono Gyaviira ali munda naye atuwa ebirala nga bw'atusuniddeko ku ssaawa eno weefaanana erabika ngeri sonnalo kati Nkubi akugamba bagigaziye egenene ku donation ene yagala kusiba mu kanso nti donation eyo bagikozesa for the purpose ekibazo okugaziya kati olina okuleetera Gyaviira information gago bakuwa 5 zokka Kibazo bamuwa billioni binaga isi nalyo kakuwa nyingi naga nono naye yakola kinono yali esinga kuzange njagala okutegeeza atuuliriza kyekiri kye batugambye bwe yagenza okwogera corporation nandi gwe wali o investigating kubanze naye zoogedde nga sizoogera yena aga nti corporation X nti ekitegeeza ndi eno committee already yetaaga munayo muki njagala okutegeeza atuuliriza nti Parliament si implementer. Parliament bwe tuleetebwa budget ne tusaasaanya mu bitongole bya government nga tuli guided by National Development Plan nga bwe nabagambye NRM manifesto n'ebirala fe tuyisa resolution then tuzaayo mu Ministry of Finance. Executive. How can the Parliament be guided by a manifesto of the party? Because they are in charge of government. Ruling party. I'm telling you, because ruling party etambulira ku National Development Plan. No, Gyaviira genda maaso va ku Rwomushana. Mwami Rwomushana, obadde otya. Genda maaso. Kakati bwe tunaava wano ne tulowoozesa omuntu nti oba oliawo ssente ze tutemateme kutiya bazireeta mu Parliament ne baziteekaawo nebagagwesikako twala wano no fe tuyisa resolution Ministry of Finance negenda nekwasaganya nga ku ludda lwa executive era emirundi mingi kankuwa ekyokulabirako financial year 2021-2022 twa appropriating resources netugamba nti amalwaliro okusinziira ku kyetulina
amalwaliro mu bitundu by'eggwanga bwe biti waliyo obuzibu amasomero gali bubi ne tugamba nedda ne turing fencing essente zino zigende zikole Kimuli primary school zino zigende zikole Kachera zino zigende zikole Eggulu zino zigende zikole ziti Ministry ya Finance negamba nti nedda okusinziira ku mbeera eriwo tetugenda ku releasinga ssente zino era negaana okukola release ezo projects ne zitakolebwa so tetulowooza nti Palamenti yeyokuntikko nti kyeyisizza tekisobola kugaanibwa kisobola okugaanibwa abana abareleasinga newankubadde kibanga tekimateeka abareleasinga actually tebagaana abareleasinga abakola to running a cash budget yeah, because Parliament ensonga teri ku buyinza bwa Palamenti ndowooza nti abatuwuliriza n'abakola exhibition n'abagisoma rolo bagitegeera no eri well spelled out which is not no ensanyusa siyinza okubanga siri part naye ensanyusa kubanga etuyambye nakugambye erese oyiro netandika okutandika nga tugenda tutunula mu nsonga zino nadibanga sinadibanga netulaga nti abaye ekifo kino kyemutunuulira kiina obuzibu ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Ssemwanga Gyaviira eri abadde okay Ssemwanga Gyaviira John Kakande Harunah Kanaabi ne Charles Rwomushana message Aisha tunajiddira Aisha ega tonjogera kakata ate unagisomooza you should have read the message nogamba munanyini agambye tebakola ki naye kakata gwenda kubitabara sebo gireke tonjogera waisewe banga tonotono Mwanga Kivumbi ya raising a red flag twali wano n'atunnyonnyola tinga budget committee bwe bali bateeka ssente mu supplementary mulimu ssente ezaateekebwamu nga nti this is evil money era na-raising ewaabwe mu nuupu naga nti ababaka zino temuzikwatako babatemedde 10 quote unquote principle n'awalira ababaka mikwano gyange abawerako ne bawalampa muwanga oyo tamanyi bigenda mu maaso mu constituency as we speak era spire John gwatayagala kwogerako yadde a red flag ngaga nti wategedde nti ababaka akaabwe bakakutte avarakayi kyotera nti ababaka akaabwe bakakutte naye I can confirm incontrovertibly that ababaka n'aba opposition akaabwe bakakoze iki babadde bafuna obukadde 5 tezabadde 10 eno Gasimbagane sebo mukulu kibazo eno Gasimbagane radio Simba ate Luganda mbanyagala okinte yedde mbanyagala okintere obogole mu Luganda bire bigambo incontrovertible ebyonna mukulu Gyaviira goloza nakiriza wacho okujja kwatana agenda kundekera aina ngeze bakuwa but John for me it is not the loot still so it's at why bafunye milioni 5 why now because sentence no one teziva mu Parliament I can confirm to you tezabade ku budget ya Parliament nti Parliament ye yaziba wadde wano wali sebo ze mwafunye zino bazi take eri ku supplementary mu State House jeza avudde ne zikomawo Rwomushana yadaga nti naye kati my question is why now nebo baba 50 abafunyeko I can confirm to you that aba DP aba nupu FDC NRM bazikutte oli yalaja nagamba babakabe temugezane muzikwatako but why now because that effectively diffuses simanyi bayetera mu sebo ambe speed obadde nyingi Kanaabi nata kugoberera ezizo wazikutte wabozizanze okusokera ddala ndoza program ene enkoze bulungi okujijjamu kubanga nsanzemu abantu abamanyi wali ssente era oluva wano motoka mulimu space ontwalewo kubanga zo bwe zibaawo nzeetaaga
era nja kuzikwata bulungi kuba yes bwe zibaawo nga bwogambye ogenda kundagirira no nina ambulance zenagula emmotoka ez'okutwala abakyalo okuzaala zinemedde ku musolo bwe zibaawo tugende nzijjeyo nyine ziye emmotoka zange ku musolo naawe nkuweeka ezifikawo nyambo ndagirira ekyo kijja kunkola nnyo ekyo kijja kunkola bulungi nnyo nkiwuliza ku gwe naye mpuliriza nnyo mu kwogerako ng'ogamba nti omubaka Muwanga Kivumbi yababbirako wano ekyo yakyogera ku muzindaalo direct by the way mu Uganda mu budget ya State House ebeera classified budget abagitunulwako bamanyiddwa sirowooza nti Muwanga Kivumbi honorable nti kwali okulekanga bino byetuulira ebya honorable Kagabo byaga nti yagendayo misana waliwo abagendayo ekiro mpozi nga bwekityo bwe kiri naye bw'abanga yatulaga kati tufuna information I was young akituwa yatulaga engeri gyakifuna the way the document moved from one individual to the other kati nakola ki nalingirizayo yagiraba tusuga nti bagimuwa officially naye yalingiriza n'agiraba honorable Gyaviira akugambye ye teyazifunye era tannazikwatako zibaawo ojazifuna John why now nze atali giva namanya atya why now naye kyensobola okwoga kiri kimu nti ezayo kinayogedde first of all President Museveni enkola y'essisimu gy'atadde mu ggwanga gyewandigambye nti na patronage Museveni tajja kuyomba nga yakuwadde nga yawadde oluyombo lwe luba nga gwe weetoleddeko omulala yeewadde obuyinza ogaba nga Kadaga bwe yali yeewadde obuyinza mu Palamenti naye n'agaba ab'empi n'abawa miliyoni 2 mu covid time era yazibagamba bazikomyewo zizzeeyo era eyo mulwali w'amaanyi naye bannaffe bano Gyaviira abainaalemu abaazizaayo ne babawaana Gyaviira teyaliiwaawo mu kaseera ekyo teyali mu Palamenti omulundi nsonyiwa wasubwa abainaalemu baafunaanaana nga bazizaayo 2 ekitegeeza principle y'okuwa MP yayitagigaana it was the question of kyeyagaba ani alina obuyinza ani nanyinkikapu ateeka okukwatamu n'agamba Kanaabi nkuwaddeyo ennusu Rwomushana nkuwaddeyo miliyoni 1 onfuna yesisimu gyakola era ono kati bino bya Parliament Commission bwe baba nga tebalipootinga wuwe nti sebo twagala okuwa ku leader of opposition abadde kubanga atukoledde bulungi omulimu gwaffe ne beewa obuyinza Anita jagwa mutabu naye bw'abanga eri baali balipootinze nga maze n'okwapulovinga kano kakira kubanga omukulu Museveni buli kimu akitwalanga ekiri property ye amafuta agamba my oil budget agamba my money is not my problem of my money kati question nti kiki kati mu kaseera kano bw'abanga awa akasiimo kubanga nayo service award in a way bw'abanga service award bw'abanga awa batano bachayo balance yajja ahead kyetuna okwebuuza kiki ennyo naye ate oluusi by the way bano awa ng'oluusi ayagadde kuyamba BNRM baga nti ekyenyi ekyomulungi kisaba ekyomubi amazzi nga nomubi waali omulungi bw'abanga baga nti tunalabika tutya nga tuwaddeko Gyaviira ng'atudde n'ekibazo bonna kale bali bameka bali 10 nti abafu 4 nti okay bonna labika nti bonna bawadde in any case nabo position ojja kubanga bali undermined kubanga balonzi baabwe naawo bwe bagenda okwataakinga tebaparkinga balina mbuka mwena mulabika nti muri looting. What is happening currently is typical of a state of collapsed institutions, including the opposition. For your information, the opposition commissioner chairs the accountability committee on the commission that checks excesses of the commission. In this case, it was meant to be Zake. The rest
is all on the table for you. Parliament has betrayed Ugandans, especially the opposition. It is the only institution that is meant to be for the people. Oyo muhandisi nakoma. Naye tujimaleyo message sebo. Muhandisi nakoma. Message jimaleyo amanya togogera. Naye ate abafulumya ekiwandiiko kya miliyoni 5 eza kajiko na tabulo eza Honorable Mpuuga bagamba nti resolution eyo nezake ya signinga abafulumya ekiwandiiko ekyo kati simanyi oba yali asomye oba yali tabisomyeko nange simanyi anti kiwandiiko kyajja kati tulina kulaba authenticity yakyo eti Harunah ngabo kwazo omuzindalo. Okay, eriyo nomulala ampa information janga nti yakakasa abafunye bafunye kati alina honorable gwa quoting nanga nti honorable gundi yagambe ezize yazifunye neriye yatuse ngerinnya lye teririiko ye yaleese obuzibu omanyi n'omulundi guli as a journalist you are under duty to protect your sources. I have protected kasoga nte yafunye wajja kumupanya n'omulundi guli abagenda ku Mosa Court. The way we got to know is not that people did not want to get. Muganda wange Theodoro Sechikubo yagenda okutuuka walinga abatudde baga Sechikubo togenda zikwatako. Kibazo awanyumira wowe kweka mutoyire. Mukulu kibazo waliwe yatuvunaana kakando n'amanyi nditusokera mu nsonga ezikola ki? Nze nkubuuza what is the purpose? But you said ekikusanyusa exhibition eyanika bano nti Palamenti bwe tuba twogera mu luzungu ngambwe checkinga kuki ku executive is supposed to check on the executive. Gyaviira ne banne mukulu kibazo abamaze okulya 5 n'ataano bagenda kebera kwoyo omuntu ng'aleeta bipolisi ebikwata ku education agitabule Gyaviira ayimirirewo naye nga 5 g'amaze okugateekamu. Ndinako mbuuza kibuuzo kyange tiddayo eri mu bantu ono akugulira ki kisa kyenye ekyo kyayina gy'oli addire sente azigye mu Palamenti gy'olina ozifunira kuba omusaala gwammwe tumanyi wagye guva. Tuli ku information eriwo gw'ogambye ezizo tezinnajja katudde ku bali kibazo si gwe tugambye negundi n'ozisoma kati bwe kiba nti gw'oliwo okukiikirira nze okyekinga oli ku lwange naye azze akuguze ayina n'obuyinza obujjawo president azze akuguze si gumu si ebiri n'amala n'aga nti kati eno ye polisi egyendeeta ku masomero kino kye ŋŋenda okukola oba okyayina amakulu gyendi amakulu gali luddawa nja kuwa ekyokulabirako nze kamwa kwogera naleeta motion ku floor ya Parliament nga njagala okumanya cost benefit analysis eva mu tax exemption ndi wa NRM. Naleeta motion ku floor ya Parliament ng'esaba comprehensive documented taxation policy okulaba nti tuziba gaps ezitulemesa okumeetinga budgetary expenditures zaffe. Kyali kinetaagisa kubeera wa opposition. Parliament terimu ba NRM bokka erimu n'ab'oluuyi oluvuganya. Kakati abantu balina okutunula oluuyi oluvuganya lulina okuyambako ennyo obutabeera basic na kutunula kungulu ne basobola okudiginga deep ku nsonga ezikwata ku ggwanga okutwaliza awamu nga bakolera wamu n'oludda oluvuganya. Naye kye tutandise bwe bakulaba n'oludda oluvuganya tukirabye wano mu bantu bubanda banaawe ng'oli wa ludda luvuganya nga nze ndiwe naali mugagamba oyo yalidde kati yenjogera etandise okubeerawo. Kibazo yabuuzizza why now nange kyembuuza gwe bagula naawe okkiriza ki why what sente ziri wa eyaki kubanga omulimu gwo kucekinga oli kuyisa supplementary kucekinga oli oba akusiima ologani obutakola abo mwana wattunze bunkolera bwobanga mukasiyano oli kwachuzinga Parliament olw'ebizibu ebyenjawulo
ate noga nti executive ate yawadde parliament gwe tolabanga waliwo ebitakwatagana ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire eri abambuuza omugenyi wa muleeso otya Charles mbadde nkugobye mudakiika emu tuyina issue of sovereignty kyewandiise independence gye twafuna kati sovereignty is about in parliament naye bano ba members of parliament bafuusa abayinike nnyo engeri gye beeyisa mu ssente kati ne bafuuka abasabirizi eri president ne bafuuka bali mu mabanja ne money lenders and that is a risk to national sovereignty. So therefore chobalaba issue yaabwe efuuse a national security issue oyina okuba noonyeza ensimbi from the classified fund because they can easily sell Uganda. Please a second, they can easily sell Uganda in a second. Bolaba engeri gye balayininga apo mu kusabiriza eri and I think it's an appropriate policy because yona kyakukikolera. You have to give them money. Yeah, anything.